Essuula ya 28. Akazi yali akamaze emyaka 20 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 16 mu Yerusaalemi, n'atakola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi nga Dawudi kitaawe, naye n'atambulira mu makubo ga bassekabaka ba Isirayiri, era n'akolera Babaali ebifaananyi ebisaanuuse. Era nate n'ayoterezanga obubaane mu kiwonvu kya mutabani wa Kinomu, n'ayokera abaana be mu muliro ng'emizizo gy'abamawanga bwe gyali Mukama be yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. N'aweerangayo n'ayoterezanga obubaane mu bifo ebigulumivu, ne ku nsozi ne wansi wa buli muti omubisi. Mukama Katonda we kyeyava amugabula mu mukono gwa kabaka w'e Busuuli, ne bamukuba, ne batwala ku babe ekibiina kinene eky'abasibe, ne babaleeta e Damasiko. Era n'agabulwa mu mukono gwa kabaka wa Isirayiri, n'amukuba olutta lunene. Kubanga Peka mutabani wa Lemaliya yatta mu Yuda ku lunaku lumu kasiriivu mu 12, bonna basajja bazira, kubanga baali balese Mukama Katonda wa bajjajjaabwe. Zikuli omusajja ow'amaanyi owa Efulayimu n'atta Maaseya mutabani wa kabaka, ne Azulikamu Saabakaaki, ne Erukaana eyaddirira kabaka. Abaana ba Isirayiri ne batwala nga basibe ku baganda baabwe obusiriivu 2, abakazi, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, era ne babaggyako omunyago mungi, ne baleeta omunyago e Samaliya. Naye nnabbi wa Mukama yali eyo, erinnya lye Odedi, naye n'afuluma okusisinkana eggye eryajja e Samaliya, n'abagamba nti, laba, kubanga Mukama Katonda wa bajjajjammwe yasunguwalira Yuda, kyavudde abagabula mu mukono gwammwe, era mubasizza obusungu obutuuse mu ggulu. Ne kaakano mwagala okufuga abaana ba Yuda ne Yerusaalemi, okuba gye muli abaddu n'abazaana, naye nammwe temuliiko byonoono byammwe mmwe bye mwayonoona Mukama Katonda wammwe. Kale nno mumpulire, muzzeeyo abasibe be muwambye ku baganda bammwe, kubanga ekiruyi ekikambwe ekya Mukama kibaliko. Awo abamu ku mitwe gy'abaana ba Efulayimu, Azaliya mutabani wa Yokanani, Berakiya mutabani wa Mesiremosi, ne Yekizukiya mutabani wa Salumu, ne Amasa mutabani wa Kadalayi, ne bayimirira okuziyiza abo abaava mu ntalo, ne babagamba nti, temuyingizanga wano abasibe, kubanga mwagala ekyo ekirituleetako ekyonoono eri Mukama, okwongera ku bibi byaffe ne ku kwonoona kwaffe, kubanga okwonoona kwaffe kunene, era waliwo ekiruyi ekikambwe eri Isirayiri. Awo abasajja abakutte ebyokulwanyisa ne baleka abasibe n'omunyago mu maaso g'abakulu n'ekibiina kyonna. Abasajja abaatuddwa amannya gaabwe ne bagolokoka, ne baddira abasibe, ne bambaza omunyago awo bonna mu bo abaali obwereere mu bo n'omunyago, ne babawa engoye n'engatto, ne babaliisa, ne babanywesa, ne babasiiga amafuta, ne basitulira ku ndogoyi bonna ku bo abanafu, ne babatuusa e Yeriko, ekibuga eky'enkindu eri baganda baabwe. Awo ne balyoka baddayo e Samaliya. Mu biro ebyo kabaka Akazi n'atumira bakabaka b'e Bwasuli okumuyamba, kubanga aba Edomu baali bazze olwokubiri ne bakuba Yuda ne banyaga abasibe. Era n'Abafirisuuti ne batabaala ebibuga eby'omu nsenyi n'eby'omu bukiika obwa ddyo obwa Yuda, ne bamenya Besusemesi ne Ayalooni ne Gederosi ne Soko n'ebibuga byako, ne Timuna n'ebibuga byako, Gimuzo nakyo n'ebibuga byako, ne babeeranga omwo. Kubanga Mukama yatoowaza Yuda olwa Akazi kabaka wa Isirayiri, kubanga yali akoze eby'ekyejo mu Yuda n'ayonoona nnyo Mukama. Awo Tirugasu-Piruneseri kabaka w'e Bwasuli n'ajja gy'ali, n'amweraliikiriza, naye n'atamuwa maanyi. Kubanga Akazi yaggya ekitundu ky'ebintu mu nnyumba ya Mukama ne mu nnyumba ya kabaka n'ey'abakulu, n'akiwa kabaka w'e Bwasuli, naye ne kitamuyamba. Ne mu kiseera mwe yalabira ennaku, ne yeeyongera nate okusobya Mukama oyo kabaka Akazi, kubanga yawaayo ssaddaaka eri bakatonda b'e Damasiko abaamukuba, n'ayogera nti, kubanga bakatonda ba bakabaka b'e Busuuli babayamba, kyenava mpaayo ssaddaaka eri bo bannyambe. Naye ne bamuzikiriza ne Isirayiri yenna. Akazi n'akuŋŋaanya ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda, n'atemaatema ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda, n'aggalawo enzigi z'ennyumba ya Mukama, ne yeekolera ebyoto mu Yerusaalemi mu buli kafo.
ne mu buli kibuga kya Yuda kinnakimu n'akolamu ebifo ebigulumivu okwotereza obubaane bakatonda abalala, n'asunguwaza Mukama Katonda wa bajjajjaabe. Era ebikolwa bye ebirala byonna n'amakubo ge gonna ebyasooka n'ebyamalirwako, laba, byawandiikibwa mu kitabo kya bassekabaka ba Yuda ne Isirayiri. Akazi ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, ne bamuziika mu kibuga, mu Yerusaalemi, kubanga tebamuyingiza mu masiro ga bassekabaka ba Isirayiri. Keezeekiya mutabani we n'amuddira mu bigere.